Bulungi ari ku Fik Media ogamba te na Joli Kansenti butimu kitambula bulungi uzikwala Haji Abdul Mnyama Shafik Luwanga nzaliwo ayitogere ku nsonga eziri mu ggwanga lya tulino Uganda nineza itino lwasampijja pamune Tamale Henry ene Fik Media betukutusaako ensonga zonna ezenjawulo nakulwa leero era nga lunaku lwaffe olwabbalaza tubeera ne Honorable Karuya nitwogera ku nsonga eziri mu ggwanga bingi ebigenda mu maaso abantu beebuuza ebiri ku NUP. Honorable Ndi naye alina kuba atubuulira embeera nga bweri anakuleyo twagala nnyo twogere ku mbeera eri mu ggwanga mbeera ya nguzi naye nga tunnatuukawo tugenda kwogera President Museveni yavuddeyo n'agamba nti ab'omu Lubigi tebagenda baliirira. Honorable sawo bambulizeeko. Neyanziza nnyo muganda wange Fik. Abatuuliza mwena mwena n'abatulaba amanya n'eddoboozi era nga bulijjo Andrew Kiza Kaluuya nga nze akwanaganya ensonga za National Unity Platform mu buvanjuba oba mu Eastern Uganda. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano olwaleero mujja kunsonyiwa akaloboozi tekali kiriya bulungi tekavaayo bulungi twakava mu ttuwa tubadde n'enfuufu nnyingi nnyo gye tulidde naye ekikulu kya mu byonna nti nsobodde okubeerawo. Ebyo biwajjamu luli wali bulungi ng'oli eri teri byakulya nfuufu munnaye era bw'oba oyagala obulamu obweweevu ogenda mu NRM oba oyagala okupambana ng'ojje naye wali ababonaabona n'abanyigirizibwa odda sayidi eri obeera ku sayidi y'abanyigiriza kale twakigumira twasalawo tulwanire ensi yaffe olwokubanga bw'oba olwana teri byangu okulwana era nga bw'okiwulira nti kuba kulwana. Njagala okwebaza omutonzi muganda wange Shafik. Omutonzi yatukoledde ekyamagero n'atusobozesa okugjayo abaana baffe ababadde mu kkomera basobodde okufuna bail. That is bloga waffe Masaba ne muganda waffe Mumbya Hussein nkooti y'enjeru. Naye kooti y'enjeru yatulaga ebintu bye twali tetuwuliranga nako mu ggwanga muno nti bw'oleeta abayima ate bamala kooti neegenda neereeta ne LC wa neebuuza nti naye abo abayima abo batuufu. Biri Uganda wano nno biri Uganda wano kwegamba bagezaako nnyo kola gundi delaying tactics abaana abo okubawa bailo okukakana nga bamaze emyezi 3 okukomera ku misango gye batamanyi oba mu luzungu gye beta trumped up cases. Naye tugamba nti kyaddaaki era babatadde era bali in good spirit. Bali in good spirit bakyali ku mulamwa gwa struggle. Taitumanyimu abavaako abali mu kkomera awo nze simanyi n'endowooza eyo gyeva naye yinza okuba nga oba yiyo. Nange si yange. National Unity Platform kyekibiina ekyasinze okufa ku bantu baakyo abaasibwa abaabuzibwawo abattibwa. Buli mwaka buli taamu lwetandika ndowooza olaba tuyita abakyala n'abaana b'abantu abo ne tubawaayo akantu akatono akabasobozesa okuddayo mu masomero in terms of scholastic materials ne ssente enkalu. Buli nnaku nkulu bw'ebeera yidi tubafaako bw'ebeera Christmas tubafaako ne tubawaayo ekyokulya. Si lwakubanga ntife abalina ennyingi naye nze ennaku ezo zisinga okujjukiza amaka ago obulumi bwe bayitamu. You know when it is supposed to be a family event nosanga nti abaana abo bamisinga taata waabwe oba maama waabwe for the sake of Olivia Lutaya. Maama waabwe taliwo yaleka abaana bato katugezaako nnyo okulabika nti tutwalayoko obuyambi n'okubagumya n'okubalaga nti tukyali ffenna. Kati bwe kiddamu baana abali mu makomera it is a deliberate attempt nti kumpi buli mwezi wabeerayo ava ku kitebe agendayo okubalaba ate baloyazi baffe bafaayo nnyo okugoberera emisango egyo n'okugiggusa. Kati ng'ogwabadde enjeru era pate yakikozeeko ne sente ze babasalidde emiliyoni 2 era pate yazisasudde sewo. Tetuli ku kitebe abantu batumanyidde nnyo okutuula ng'emabega waliyo n'ebifaananyi eby'abantu abamu ba heroes ba National Unity Platform naye ebimu ku bitulemesezza mbeera eriyo. Embeera evudde ku ki? Abasirikale basusse obungi abamawulire bakwatibwa gamba watiisa okubeerayo ate nga tubadde tulinayo waliyo press conference olwaleero. Kyojja okusooka okumanya muganda wange Shafik nti eggwanga lino lyawambibwa nga bwe naggamba
kati omukulembeze alimu mwami Museveni atutwalanga bwayagala tukozesanga bupiisi bwa chess buno bupooni kyokawaayo ne bakalya ne watabaabuuza nga bakatutte oli asobola okusoma muvu nga ttaano n'agamba nti kapiisi kano kapooni kano kankaweeyo bakalye ensi nesigala ng'etambula naye ebyo tugezaako okubuulira bannayuganda nti wano tewali democracy tewali freedom of expression tewali human rights teziriiwo ebyo ebitulwanya kati bw'okeera ku makya n'oggalawo ekitebe kya political party eri fully registered and recognized by the Electoral Commission n'amateeka ga Uganda kati awo kiba kiraga nti gwe wafuuka bwe tumuyita nakyemalira ate ne balowooza nti tuvuma muvume awo oba ofuuse nakyemalira excuse me awo oba ofuuse nakyemalira kwegamba ebintu obikwatanga bw'obiraba ng'omuntu so si systems because ekyo kyokka by action ekoleddwa olwaleero ey'okulabika nti ekitebe kyaffe bakiwambye waliwo amagye waliwo poliisi waliwo SFC waliwo CMI waliwo buli kimu abambega bali awo abasirikale bali awo abapoliisi buli kimu kankubuuza ekintu kimu gwe mukulangira wawulidde ki press conference kati press conference leero lwerusoose ogikola erabika yanjawulo kuba bulijira tebajja anti kati kyenjagala okubuuza nti gwe ekikulaga nti leero yanjawulo ki basirikale kujja anti kati abasirikale okujja ekitegeeza nti be balina otusalirawo ddi lwe tulina okubeera ne press conference leero bagambye nti temujja kubeera nayo mumwe mu nuupu baani ababbirako abasajja bano kati kankubuulire mwami Museveni n'abantu be bwe baba tebalina information desk bwe baba tebalina intelligence then babeera useless okay buli kyokola nga kikwatagana n'okuggyako gavumenti eno nga ffe aba NUP gw'omulimu gwaffe nga gwe mulamwa gwa kukyusa gavumenti eno kati buli lwokola kyokola nga mwami Museveni gwe tulwanagana naye takimanyi abeera useless alina okuba nga akimanyi well informed alina okuba nga akimanyi kati n'akola nekyetuyita speculation n'ateebereza nti oba ku luno bagenda kukola kino leero tubaye tusuubira press conference okubeera okwogera ku nguzi eri mu ggwanga esusse byemu kutaye tusuubira era nga tusuubira nti leero president wa National Unity Platform agenda kwogera ku saga egenda mu maaso ddala ku social media wamu ne mu bannayuganda ku kawumbi akamu obukadde 700 obugambibwa nti zaabwibwa Honorable Joel Ssenyonyi aba Civil Aviation Authority nsonga emu ku betusuubira olunaku lwaleero byetubadde tusuubira yes so ebyo byebiyinza okukanga gavumenti woba oli awo kisoboka olwokubanga ffe buli lwe tuyita press conference twogera ku bintu bingi era press conferences zaffe woba ozitunuulira nature nti zoogera ku bye tuyiseemu okuva etwasemba okubeera ne press conference ne byogera ne ku bye tugenda okukola naye leero tubadde waliwo pulaani y'enkya ey'okumakinga paka ku paalamenti ku nsonga era zezimu olowooza si byebimu ku bireese nga basuubira nimugenda kukuma omuliro mu bantu nga march to parliament etegekebwa NUP asimanyi anti kati kyekyo kyenkugambye nti mwami Museveni akola okunonenkereza ate era n'amala n'akola ne speculation kati speculation eyo nemutuma okureactinga bw'aba ayagadde kati ye ndowooza mu ndowooza ye bwenyogera ku mwami Museveni tegeeza gavumenti ye netegeeza ne ba security operatives be nti bagenda ne bakola investigation ne bakola ne speculation kati ne ba operatinga oba ne ba reactinga ku either ku kyeba investigatinze oba kyebasuubira kati balimu akalowooza nti NUP yetegese march to parliament eyenkya naye nze kyemanyi kiri kimu nti NUP is an organized party eyina spokesperson eyina secretary general eyina president communication yonna
eri formal in nature nga ya National Unity Platform erina okuyita mu masiga agameka asatu either spokesperson General Secretary Secretary General not General Secretary oba President waffe kati olwaleero ffe tubadde tugenda kukola press conference ng'endala eza bulijjo naye nga poliisi kati kino kubanga nti ekoinsidinze nekiyinza okubeerawo enkya press conference yaffe eyaleero ekoinsidinze nekiyinza okubeerawo enkya olunaku lwajjo waliwo abamu ku banna NUP abatudde ku nsonga eno eya march to parliament kati nga basuubira nti olwaleero emmanduso egenda okunyigibwa enkya abantu babeere alaati ogambye nti waliwo abatudde olunaku lw'eggulo nga bakalitiriza kino kigenda okubeerawo kati muganda wange tuli aba National Unity Platform bangi naye kugambye nti official communication eyita mu bantu bameka kati nze bwenjogera wano olwayo nengamba nti as NUP tugenda kutambula mba njogeredde kibiina anti oli president mulamba siri president oli vice president siri vice president ndi Ssaabakunzi wa Eastern Uganda ndi deputy secretary for mobilization naye tugenda mu Busoga tukutwala nga gwe abatwala anti kati nga omukulembeze omutuufu era omukulembeze akolera mu institution unorganized institution nvunaanizibwako okufulumya amawulire amatuufu agava ku bali abasatu agava ku kitebe kwegamba nga tetinakivaako nze bwenjogera kati abantu bentwala mu Eastern Uganda bajja kugamba nti kyawereira bayogeire batukobye nti iddo lwakutambula ofuna bulungi Nikaluya yakobye okitegeera Nikaluya yakobye ati iddo tulikola ki tulikutambula kati nze buvunaanizibwa bwange buli ekinva mu kamwa muno wali abasobola okukipasivinga nti kiki so ndi supposed okwogera ku ekyo kyemmanyi ekikwatagana n'ekibiina bwe njogera nganze ate tooni ebeera ndala ne message packaging yayo ebeera ndala naye bwe mba njogera ku lw'ekibiina ndina okubeera n'obukakafu because I'm supposed to defend the party position onfuna bulungi so kati abantu balinde emiwantu egyesatu gyenkuwadde kwe kujja okuva information ekwatagana n'ebyenkya so tusuubire tiwalinabawo essuubi ya press conference oba ekyo kiwedde sigwe egusooseyo okutuggalira ebweru ku kitebe ekyaffe waliwo we baatuggalira ebweru ya press conference ne tugiteeka emagere mu maka ga pulezidenti waffe bakama bange sinaba bawulizaako lwakubanga you engaging me now naye nga kyemmanyi nti bagenda tubuulira next course of action honorable neyanziza ekyamazima abantu bangi bambuuzizza nnyo ndowooza omu bamuyita Jjunju Bashir ndowooza erinnya mbasiryerabidde twagala okuwulira ku honorable career kiki kyayogera ku bigenda mu maaso kawumbi akammwe obukadde 7 obugambibwa okuba nti aba Civil Aviation Authority baabuwa honorable Ssenyonyi okulaba ng'abuzaawo alipoota bingi bye tulabye bingi abantu boogedde naye twagala okumanya okuva ku ggwe oba otunuulidde ensonga zino nga tutunuulidde ekibiina tutunuulidde eki aba tutunuulira nga ggwe obaddeko mu paalamenti omanye engeri gye bakolamu ebintu bino olabye enguzi engeri gyetambulamu waliwo neyavuddeyo nangamba nti kizibu okuva ku kosasi kukakiiko ka kosasi ekyamazima tolidde enguzi kirungi nnyo nti naliko mu paalamenti nali mu paalamenti ey'10 era ku zimu systems ze boogerako ezikola mu paalamenti ng'obukiiko nabubeerakokko oli bw'avayo n'agamba nti kizibu nnyo okuva ku kakiiko ka kosase nga tolidde maybe abeesinga ku bya zaalaba naye ate njagala okukakasa nti si kukakasa naye njagala okujjukiza nti National Unity Platform twakajja tuweze emyaka 4
era ne kololo bagibamye mugende ekewala nti bakyagizimba ekyali under construction naye lunatuukira 31 ejja kuba ewedde ejja kuba eteredde nga omukulu asobola okutuuzaayo abantu era abantu bannabizinesi bajja kubeera era bannabizinesi bajja kubeerayo ne zi birthday zisobola okubeerayo naye nga emaze okukolebwa naye nga emaze okukola waliwo ezaali zakabeerayo ndowooza bwe zimala okubeera kino ki uganda kinyuma anyway Kosase nga yo eyina ebikemo bingi naye National Unity Platform is a very young party eyakajja mu buyinza n'enkola yaayo empya ey'okulabisa n'enkola yaayo empya ey'okulwanirira omunnayuganda ey'okukyusa ebintu nga bwe bibadde bitambula okubizza mu layini gye birina okutambuliramu. Abantu baali bakifuula nti enguzi okulya enguzi nti kya bulijjo era tekirina buzibu era ensi ejja kusigala ng'etambula nti kiri nnomo. NUP nevayo negamba nti nedda, wait a minute, tusooke tudde ku layini, tekiri nnomo kukola kikyamu. So oli bw'abeesinga ku pasiti ya kakiiko ka Kosase nagamba kizibu nnyo omukulembeze okuva ku Kosase nga talidde mu nguzi. Naye ffe ne tumugamba nti we are ushering in a new Uganda. Ebintu ndowooza abatawulidde kagamba ako ke tugamba. Ako kugamba nti tuleeta Uganda empya nti kisoboka okutuula ku kakiiko ka Kosase n'obeera chairman waako nga tolidde. Naye nti ne leader of opposition abadde wamu ate era ne muvayo ne mugamba nti yalidde enguzi naye nga wammwe n'akomawa. Naye ate omugamba nti owa Kosase wammwe teyali. Oyo gwe twakwatira mu kitimba nti yalidde yakomawa. Yakomawa tegeeza ki? Yakomawa ali wakati. Akyali wakati ye commissioner. Ye commissioner. Era nga ali backed by NUP. At the moment tali. Naye ate tannabagoba mu kibiina. Tetugobangako muntu yenna mu kibiina bannaye corrective measures tezigattako okugoba. Kankubuulire okugoba omuntu mu kibiina obanga alina okuba nga akoze kyamaanyi nnyo because kino kye bamugamba ekyokuresigninga n'okuzaayo ssente, that was a corrective measure. Ekyokumujja ku bwa deputy president owa Buganda, that was a corrective measure. Tebagambako nti tumugobye ku bwa president, I mean ku bwa NUP. Ekyokumujja ku bwa commissioner, ku bwa commissioner kiriyo ali mu bukyamu as far as NUP is concerned. Commissioner waffe omutuufu kati yezaake. Yes. Ani Zaki yagubwayo. Anti nze kugambye commissioner waffe omutuufu yezaake. Ya approving bwani. Bamreinstating nga wano juzi. Approve kirala. Of course okubeera okubeera commissioner wa opposition. Leading opposition party recommendinga omuntu nti Wai Shafiki mujja kunsonyiwa abatuuliza. Wai Shafiki gwe tuweerezaayo nga commissioner wa opposition. Era ekiseera bwe kituuka ng'ekisanja kyo kiweddeko tukusikayo ne tuteekayo omulala. Naye ate obanga okola ebitatuukana n'ebyo bye twakusuubiramu, ffe tulina mandate eyaffe egamba nti gwe Shafiki bye twakusindika okukola birala ne byokola birala. Vaayo katuteekeyo omutuufu. Kati awo NUP kyekyo kye yakola, neewandikira Parliament, neewandikira Speaker ng'emugamba nti commissioner waffe Right Honorable Mathias Mpuuga Nsamba takyali commissioner waffe olw'ensonga ezaffe, naye tukuweereza omubaka Zaake Francis Butebi ye commissioner gwe tuwulira nti yajja okusobola okutuukiriza ebiruubirirwa byaffe nga aba opposition. Naye nga ate yagibwamu obwesigwe. Teyagibwamu bwesigwe, yagibwamu obwesigwe Parliament, si kibiina. Anti Parliament yamugjamu. Naye jjukira nti bwe yamugjamu naffe twamulemezaamu ne bamumma office, ne kooti n'esalawo nti zaakaddeyo mu office, era still ne bagaana. Kati ekyenjawulo kitegeera. Honorable Mathias Mpuuga bamulemezaawo mu bukyamu. Mmwe twamugjawo. Era we twogera Zaake ye
ye commissioner waffe atatuula mu office era atakola mirimu gyaffe. Honorable neyanziza kansoke mpumule nkomewo ne honorable tulabe ensonga eno wa wegwera na wa wagiraba kampumulemu. Epic Media. Zato yanzege batugoberera mwebale kubeera nga kwemuli eno Epic Media etubatusizaako ensonga ez'enjawulo. Honorable atukomye ku Honorable Francis Zaake Butebi nga ali mu office gy'ataliimu naye ng'ate mulimu omuntu omulala. Ebyo byonna tubirabe bwe tudda ku nsonga ya Honorable Joel Ssennyonyi amaanyi mutaddeyo matono naye Honorable Mathias Mpuuga mwateekamu amaanyi mangi mu kunoonyereza gaali mangi mu kumuggyako gaali mangi. Honorable Joel Ssennyonyi temunnamutuuzaako wadde tetulina kye twafunyeeko. Ekyo nzagamba nti si kituufu. Njagala tuddeko emabega ku Honorable Mathias Mpuuga. Amawulire gagenda okufuluma nga gatuwa reported actions nti twatuuzaako munnaffe ono ne tumuwa akaseera akole bino wammanga. Lekulira zaayo ssente wetonde byonna naye babirambika bulungi era ne bateeka pulezidenti waffe bwe yali ng'awandiika bbaluwa n'agamba nti okusinziira ku bujulizi bwe twali tufunye ne tumutuuza naye mu lukiiko nakkiriza nti yakola ensobi. Ebyamuweebwa okukola n'atabikola ne kiryoka kijja mu public. Honorable ensonga eno nze bwe nali ndigoberera President Kyagulanyi yali bweru w'eggwanga n'akomawo leero enkera n'atuuza press conference naye ng'agamba nti ku social media gye yalabidde ebyo era n'atugamba nti yalabidde ku bantu ba social media n'abaana nga batabukidde ssente zino nga balaba nti kisusse lwaki ba commissioners bagabana ssente zino akawumbi kamu mu obukadde 7 era n'atuuza press conference n'abyogerako era mu kubyogerako n'atugamba nti agenda kola action eno neno. Awo kwe kwajja okutuuza omukulu ye kwagamba nti baamutuuza naye ng'ate abamu ku baalimu ne Honorable Nambooze agamba baamutuuza n'akkiriza ne ssente naye ekyasooka okukolebwa yali press conference ya Honorable Kyagulanyi nga yakava ebweru. Mu kwogera ku nsonga ezo maybe saazi following bulungi naye nze nzijukira nga yagenda okukola press conference nga bamaze okutuuza Mathias. Jukira yali bweru yakomawo ne batuuza olukiiko olwo fe yagenda okutwanjulira ebibaddeyo. Actually mu conference eyo yali ayanjula ebibaddeyo era n'amaana adda ebweru ng'amaze okuleka ki instructions ze. Okudda ku kya Joel Ssennyonyi tetumanyi kigenda mu maaso behind the scenes oba behind the door, the curtains. Mu bakulu tegeeza mu bakulu tetumanyi kigenda mu maaso either they are investigating oba they are interrogating him oba ndowooza balina ebyabwe dialogue okitegeera naye nze kyemmanyi kiri kimu nti at the end of the day party eba erina okutekinga action okusinziira ku findings zaayo. Kyamukisa mulungi nti ne Mwami Joel Ssennyonyi yatutte omukulu Dean Lubowa Sava mu kooti era Dean Lubowa Sava naye awera agambye sigenda bawera bujulizi ku social media obujulizi nzija bubawera mu kooti. Njagala gwe nga gwe ensonga eno ogiraba otya? Omanyi nze nzija gitambuliza mu mbeera ya ennono z'ekibiina. Ekibiina kyaffe kigamba zero tolerance to corruption. Nti tetukkaanya n'akamu n'akeddagala ku mbeera yonna ekwatagana ne obuli bw'enguzi. Kati ekintu kino bwe kiba kizze bwe kiti nga kikwatiddemu abanene baffe awo tuba tutunuulira kibiina kigenda kuzzaako ki because ne decision ya Mpuuga teyali yaffe yali y'abakulu byonna bye baakola ku Mpuuga
tebyali byaffe eno wansi, byali byabanene abatusukkulumako nga ne leader of opposition mwali balumiriza kati yalimu gwe balumiriza. Naye ate saagala mubuuse nnyo maaso ku possibilities z'okuba nti one gundi eno eyinza okubeera diversionary embeera eno ng'etujja ku lutalo lwe tuliko olw'okulwanyisa enguzi, nti Ssenyonyi anyigiriza nnyo bw'ati kati nga balina omukasukira naye asooka backstepping. Onfuna bulungi? It is very possible. Ekyokubiri, it is also possible nti abakitaddemu nnyo amaanyi nga baddiini basobola okuba nga nabo baalidde nga balina abasindikamu enku omuliro gukole ki gusituke. Sijja kikaatirizaako nnyo because ngambye it is possible nti kisoboka okuba nti diversionary attempts ezo weziri, naye nze ngamba nti teri kitagenda kuzuuka at the end of the day. Teri kitagenda kuzuuka, tulina okutegeera ekituufu ku nkomerero ya byonna, then awo tutunuulire ekibiina kizzaako ki. Naye nga muli bakakkamu nnyo ku nsonga eno. Nedda tetuli bakakkamu, kyekyo kyennyini kyenkugambye nti ebyakolebwa ku mpuuga twabizuula bamaze okumuwa emitemwa oba emiwaatwa gy'alina okuyitamu okudda ku layini. Kati nkugambye nti nze simanyi biri behind the curtains. Abakulu ne ku ssaawa eno tuyinza okubeera wano nga batudde, tuyinza okubeera awo nga press conference gye basazizzaamu ebadde egenda kwogera ku Joel Ssenyonyi. So nze I don't want to preempt anything. Ate zaagala nnyo okwogera ku kyesimanyi kyesirinaako bukakafu nkyogerere nga omuntu eyatudde nabo. Nze sinatuula namukulu yenna mu National Unity Platform ku nsanga za Ssenyonyi, nange nzoogerako nga bw'oziraba. Waliwo ekintu kye natunuulidde ku social media nti waliwo ekintu kye mwalimwa okukwatirawo ddala ku Honorable Mathias Mpuuga nti violence eyamukolebwako ku social media buno obudde eri mukolebwa ku Honorable Joel Ssenyonyi. Ekintu kino lwaki kyabalimu okukwatirawo nga obudde bukyali wakati kiyinza n'okudda ku mulala? Era ekyokudda ku mulala tetukibuusa maaso because it seems Joel era yatera okukyogera, Joel Ssenyonyi yatera okukyogera nti when you fight corruption fights you back. Kati ekiriwo kati kyakulwanyisa nguzi era n'enguzi tetudde naye tandise okulwanyisa abagirwanyisa, okitegeera? Esimbye nakakonde. Kati bw'ogamba nti ekintu kya Ssenyonyi twandikikwatiddewo ne tukikakkanya, nze ngamba nti you cannot, tosobola kirwanyisa ekintu ng'ekyo era kisobola nakugamba nti ekijja kugenda ku mulala lwakubanga ku ssaawa eno wenkubuuza nti emiwaatwa gy'amawulire giri emeka? Buli alina smartphone kati journalist akola journalist, buli alina smartphone munamawulire, buli alina muziyita ki Facebook pages, buli alina TikTok, Twitter, kwegamba omuntu ayaringa out opinion ye ku ekyo kyamanyi nekyatakola ki ekyatategeera. Naye weesanga nti abantu tosobola bakontrolinga buli omu kyayagala okufulumya. Ate bw'afulumya ekintu yasobola okufulumya ekintu ng'abala likes zagenda okufuna ku TikTok, ku Facebook, views, okitegeera? So you cannot control it. Naye ate nze ngamba nti kirungi nnyo okulabika nti kati tulina emiwaatwa mingi nnyo esobola okuyitamu okulabisa abantu. Edda luli nga bino byonna tebinaaba kujja ebya social media, nga bw'otegeera omuli w'enguzi olina kuddukira wa IGG. Onfuna bulungi? Kangende wa IGG mpawabire tawunikirako ono oluguudo lwaffe luno yaganya oddukola ate nga ssente zaafuluma. Kati omuntu alinda IGG kubanga jjukira nti ojja gende wa IGG naye asirike. Ne tawunikira akadduka agende wa IGG amugambe maama oba taata kamusirole sala pulesa amulekere kyamulekera ekyo kikole ki kiveewo. Kati abantu bayita ku mikutu gya social media
era bw'oba ojjukira ebyago bya zaake kwogera ku byali tebitambula bulungi mu gundi mu commission ebyali tebitambula bulungi mu commission byo byayogerako ne bimuleetera obuzibu ng'ayise ku Facebook page ye ne ku Twitter. Kati ate bwe kyatuuka ku kwogera ku buli bw'enguzi bwa gundi ku buli bw'enguzi bw'aba commissioners I think Parliament negamba nti tetujja kugoberera bya social media naye nga ku zaake bagoberera bya social media ne bwe twogera kati bagoberera bya social media nene lobo azaava byakoze eki so kati awo we tuli olabira ddala nti there is a lot of waliyo obunanfuusi bw'amaanyi nnyo naye enguzi erwanyisiddwa etya kuba kati erabika esusse ye President Museveni agamba yagitandiseeko nze nagamba ku gundi eyasembayo President Museveni waba alwanyisa enguzi asooke kusiba batabanyi be bawala be bakoddomi be baba asookerako okusiba bwe kiba kisoboka naye agenda eruzira tulyoke tukkanye nti alwanyisa nguzi olwokubanga ekigambo ky'enguzi kitandikira ku mutwe nakigamba wano wangamba kuba wangamba nonga nti naawe yagikuwaako ekyo nakyo obuuza tasobola kuyisa tteeka lyonna mu Parliament awo nga tagabye enguzi kati awo tusibaani tusiba babaka abaagirya oba eyagigaba anti n'abaagira nabo baba beetaaga okukwatibwa anti ffenna batukwate naye yabaasookayo ffenna batukwate kazi mwasooka funa bukadde 5 kukyaki togikwatako togikwatako nemufuna 2 ndeka tugende ku birala naye mweyagalira awo ebyo ebintu byemugamba oba otya we bagabira akasente bulumi nojja mu nfuufu bulumi kankubuulire era n'obujjanjabi siina neddagala malwayo musajja ndi munaku muzibu ku ssaawe naye ng'ekisinga obukulu obeera muzira nnyo era obeera wa kitiibwa nnyo buli lwolaba ekikyamu n'okyogerako kati nze bwe nalaba ebyali bigenda mu maaso mu gavumenti eno eya Mwami Museveni ne mu ggwanga okutwaliza awamu nengamba nti nina okubaako nekyenkola ng'omuntu nina okubaako nekyenkola ng'omuntu nenoonya waawe nsobola okukikolera nendaba nga of course DP yaliwo FDC yaliwo UPC yaliwo eri Jema nenoonya ekibiina ekisobola okutuukiriza ebiruubirirwa byange nendaba nga NUP esobola okutuukiriza ebiruubirirwa byange ebyokulwanyisa ebyonoonese mu ggwanga muno era nabwe kityo nembegattako era kati emirimu tukola era tujja kukola buli ekyetaagisa okulabika nti Uganda eno tugiza ku layini entuufu njagala tunzike ku nsonga y'enguzi wadde ogambe nti abalina okukwatibwa batubuulidde naye kokugirwanyisa enalwanyisibwa etya okusookera ddala erina okulwanyisibwa mu ngeri ey'obutanyigira muntu yenna ku liiso buli omu awatali gamba nti ono munywanyi wange ono mukodomi wange ono twakula ffenna nalaba wano abaagaana okusayininga petition ya Parliament tubagamba nti ffenna tuli bakatuliki ffenna tuli baganda kati awo Museveni omulwanyisaako ki lwaki olwanyisa Museveni ngaeyo yendowoozayo oba lwaki olimba abannayuganda naye bwe waliwo omuntu ng'okuze naye nogamba musajja wange nvaamu waaki kamuleke naye munenyeze mu kisenge kati Mwami Museveni lwaki oyagala asibe gundi abantu be kubanga bw'otunuulira buli awayita essente waliwo omuntu wa Museveni n'okumutuukako obutuusi okulaba Museveni mbu bano mbu bainvesita olina kuyita eitha mu mukodomi we mu mutabanyi we mu muganda we gy'olina okuyita kitegeera so nze ndowooza nti tulina okuba nga tetunyigira ku muntu yenna liiso kyekisooka ekyokubiri tulina okwempawaringa institutions ez'enjawulo especially ezo ezivaayo okulwanyisa enguzi there is no point kyogamba tutaddewo anti-corruption unity mu State House tutaddemu tulina IGG anti-corruption unity
tuyina eno gye bakoze ya URA bajulire ne bateekako omubbi ate yabagenda okulondoola ababbi ne bateekawo endala waliwo endala gye bayongera manyi oluzungu nalwo we lugamba send a thief to catch a thief kati abo bakoze bubi nti send a thief to catch a thief kati bwe tuba mu mbeera eyo ya send a thief to catch a thief awo tuba tetulina bye tukola kubanga omubbi asigala mu ne bw'omuteekawo naye ndi omubbi akulira ababbi banne anti akubira byebyo byaleetesa Sobi wano omusobi naye omugenzi Sobi mbw ate yakwata bakifeesi abali mu kibuga era nga ye alya butaala atambula yenna agaziwa yafiira mu biki bintu bya nonsense bitu ng'owunzika ku nsonga eyo nga mpuzika ku nsonga eyo nze mba ngamba nti tulina IGG bajja empowering ereke kubeera mu nkowa za Museveni ba empowering police okukola investigations zaayo without interference of the state by empowering departments zonna ministries biki zonna zibeere independent then bakkirize ne kooti ekole omulimu gwayo yokka nga kooti awo enguzi ejja kuvaawo mu Uganda n'abannayuganda bennyini bajjemu omutima gw'eggwanga bategeere nti ssente y'omuwi w'omusolo si yo nga ggwe honorable neyanze eddakiika nsigazza nga 4 nsaba tukone ku nsonga ya President Museveni yavuddeyo n'agamba nti abantu b'omu Lubigi abadde basuubira okubaliyirira tebasuubirayo wadde obaliyirira kubanga bayonoona obutonde bw'ensi Enefic Media. Neyanze honorable twali tuwunzika ku nsonga ya President Museveni yavuddeyo n'agamba nti tagenda kuliyirira bantu b'omu Lubigi bajjawo mu bukyamu abantu bano bamazeewo ebbanga emyaka abantu bakole batya era President kyayogedde kituufu kyetaagisa ng'omukulembeze eggwanga lye tulimu lino tusiiba tukyogerako nti abakulembeze be tulina ssaawa zino tebakyalumirwa ggwanga tebakyalumirwa muntu wa bulijjo bali ku mulamwa gwa kwegaggawaza nakubeera bulungi bo n'ab'eŋŋanda zaabwe abantu b'omu Lubigi era beekaabirira ennyo abantu b'omu Lubigi abo ebbanga lye bamaze mu Lubigi katukkaanye kale katukkirize nti bali mu ntobazi nakula ensoma primary nagisomera Kampala wano nali mu Kampala parents by the way badde okimanyi nga Muhozi Obi wange badde okimanyi nga Natasha Obi wange Ogi wange badde okimanyi nga Patience Ogi wange badde okimanyi nga Diana Ogi wange ekyengeza tuli naawe wano naye nga omusajja mugagga ate wulira naye musajja gwe oyagala nnyo ebya violence musajja gwe naawe kyengezaako okugamba ndi wano e Kampala mbaddewo nzaliddwa Kampala nkulidde Kampala osomye n'abaana b'omunene nsomyeko n'abaana b'omunene kati bwe nvaayo ne mpakanya ebintu bye ndaba nga si bituufu oyinza okugamba omulala yandigambye nti eri gy'obadde olya kati ozzeeno okutuwudiisa omulala n'agamba nti obadde eri ndowooza lwakubanga obadde tolya kyovudde ovayo n'obusungu kati olwawo olwana sawa graping naye ng'ekikulu kya byonna nasomera ku Kampala parents naye bwe twasoma batugambanga nti Kampala was built on 7 hills nti Kampala bamuzimbira ku nsozi 7 yadde kati zaagaziwa kubanga kati Kampala mugazi okusingako bwe yatandikira buli lwobeera n'olusozi kitegeeza nti waliwo ekikko wansi vale mu vale wabeerayo ki beerayo mazzi kitegeeza nti Kampala kumpi ebitundu 4 buli ku 100 oba at least 5 buli ku 100 tuli mu ntobazi kituufu kati bw'oba oyagala okugogola entobazi Kampala yenna oyinza okumusaanyaawo oyinza okuba nga olina okumusaanyaawo yenna kati
bo attackinga a small section of individuals nogenda n'okwata abo abali mu lubigi n'ogamba nti bano be bali mu ntobazi n'oleka basudiirwa abayiwa ettaka mu Lake Victoria buli lukya n'oleka abagagga abazimbye mu ntobazi walaba lumu amaka gaali ga Ham ge batulaganga gonna ennyanja egalidde amaka ga Robert Kayanja kanisa ya Robert Kayanja ebyo byonna birina okuvaawo ofuna bulungi nga tetunaba na kujja ku Starbucks eri mu lubigi gye balekawo nkuzaayo wali emabega nkugambye nti tulina okwempawaringa institutions zibeere independent naye we tutuuse ne institutions nazo kati bw'otunuliranga poliisi nabo bamenyi b'amateeka oli ku send a thief to catch a thief poliisi nayo yazimba mu lubigi naye weeri comfortable era egamba katulinde tusooke twetegereza ebya security bino ekuuma mirembe leero basazeeko ekitebe kyaffe wali ekavule naye tulina ebimotoka ebitava mu roundabout y'ebwayise eyo ku northern bypass kati bamenya amateeka ga traffic tosikkirizibwa kupaakinga mu roundabout naye osanga mu bimotoka bya poliisi biri omwo basula omwo butenti buli omwo n'ogamba Uganda neeribeerako ddina amateeka agakwasa buli omu okitegeera nti buli omu agavunnamira because tuli mente okuvunnamira amateeka oli supposed okukakkana nga waggulu waliyo ki amateeka naye kati wesanga nga ne poliisi menyi y'amateeka nga mpunzika President Mwami Museveni ekintu ekyokugamba ab'elubigi nti tagenda baliyirira nze nkivumirira because abantu abo ne babanga beesenzaayo mu bukyamu nema yali yeebase nema kitongole kya gavumenti kyekiina yekalabalaba waki wa obutonde bw'ensi including the wetlands kati nema bweba yali yeebase neremerwa okukola ogwayo nema bwe kiba kitongole kya gavumenti kiina okuliyirira abantu abo oba okubalaga walala we bakola ki we balina okugenda kati bwana mukulu bw'avaayo n'agamba nti tugenda baliyirira kyekyo kyetuddayo kiri kyetubagamba nti ono nakyemayira asalawo nga ye si system abantu bakole batya ekikulu kya byonna buli omu kati ku ssaawa eno alina okutegeera nti ali ku lulwe Abanayuganda abandaba buli omu ku ssaawa eno oli ku lulwo gwekola buli kyolaba nti kyekisobola okukununula okuva mu mbeera gy'olimu naye bwe tunaalinda nti tulinze Kyagulanyi atuduumire awo tuli ku kafu buli omu beerako nekyokola gwe bw'oba nakasimuko nga kosobola okwogererako gwe bw'oba nga osobola kutambula nga kutambula kwe kukutaasa buli omu akole kyasobola ekisobola okumujja muki mu mbeera gy'alimu abagamba nti boba ajipu oba wakagamba nti boba ki ba ajipu manyi tulina ekibiina bakiyita ajipu ba any government in power wevaako nga bawagirako abo aba ajipu any government in power abo bakkiriza dda era ate omusango ogwabo oguli basalibwa guli bagw'amaanyi nnyo obutabaako kye baakola ng'ebintu bidobwankana ffe wano tulwana kulabika nti abaana baffe n'abaana b'abaana baffe tebatuvunaana nti tubaako nekyetukola abaana bajja tubuuza nti naye jjajja mu biseera byammwe kulwaki mwatunuuliranga ebintu bino nga bigenda mu maaso ffe kati tweyagalira mu maanyi ga bajjajja baffe abaagoba abazungu okimanyi nti abazzukulu bo bajja kulaba nga abamu ku bagamba yes tukikwateko mooli kati bagenda kulaba akatambi kano ke kali recent kinwanyisa kiri kye nakola bagenda kulaba kano ke kali recent katukusabire ossuuke abantu nsaba banseewolere abatuuliza mwenna njagala beebaza nnyo okulabika nti mwongera otugoberera buli lwa Mande nga twongera okwekenneenya ebigenda mu maaso mu ggwanga kyamaanyi nnyo okulabika nti obaako nekyokola ng'omuntu nze nga Kaluuya byenjogera oba oli awo biyinza kuba byange naye gwe okozeewo ki okukyusa eggwanga lino kambaagalize ebiseera ebirungi abantu baife abasoga abali mu Kampala abali mu diaspora abali Ganga abali wona mbendeza birungi byereere era nasaba ni Katonda asobole okuniga abonabona abali mu buvune ayongere okugabirira naabo bawaire bonabona kambendeza birungi byereere
ku lwa eggwanga lyange nsigaira Andrew Kiza Kaluuya. Amina. Neyanziza neyanzege. Omanyi tutera ogenda e Busoga akaalo bakayita Nawaguma. Nawaguma kali mu Budondo. Mpumwire. Budondo. Tutera okukolayo charity. Okay. Naye boogera olulimi basiruuli. Akaga nenda ikangina nkwata ojja tukwasa ate kati njagala ojje n'ewange. Naye tojja na maama male. Simuleeta. Oyo wa violence. Si byangu. Awuka abakomire. Mbeera bulungi. Weeraba.